Kali. Basebo ne banya ali ku Facebook sharinga muntu kola nsobi eyo kubeera kuno nga towa followinga olina kikola embeera netambula malidadi sana nnyo. Bamuise ango mako ne ku kimuli ekyo sumula kata bantu wadde ezo saje sikula kiti naye ng'abaana ba TikTok bannange abakoze challenge mukola kyamaanyi ennyimba mwezi abakola mako gwakulembere mubulamu kali kabberi tugenda tulawo banaye mako sendeza ddala ne mako sembera wali eri ekifo kiri lwaliwo ekifo wali oba yagala kugenda tugenda tulala atagenda kuba nayo oba wano we walungi oba osangayo wali wabe watulawo wano kusumulula dala waawo kati enziyuza okufa zensumulula zenjuza sumulula mpola mpola kuba biri ebimuli bingi yo olinako space kuki kana maziko nga tegeko pa bank eriwo eri kukola ku sente mwagala kubba sente airport abakulu ebati we balabise olwaleero nga tuvuddeyo nemako gwavudde ebweru nagwasumulula sente ne Mukunja nga si musanyufu ye mugole waffe asinga obunyiivu. Mukunja yakooye ennyonyi ekooya gwe temugiriyangako mu mateeka Mukunja teyakooyerwa nnyonyi alaba ennyonyi okujjako oli nga tagiriyangako kyemugamba tugenda tukira mu kunyiga bonna bolabi bava babadde bakooye kata babayizo babavudde kumpi kyemugamba tumufumbira amazzi agoosi naba bambi abatusaasira nenga kyembamanya tuva ku Entebbe kati abakulu bali mu ggwanga lyattu Uganda ab'ekkata mukoze omulimu gw'amaanyi tubeebaza buli alina kye yakoze ab'ekkata kati ffe ababalina mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo eggaali yiino ejjudde okitegeera Anko Mako yakoze ku ky'okusumulula ssente ansumulula ekimuli soda nsazeewo leeta bwa 10,000 otulabise nga talina ssente kuba mu ssente sebo ako bakakoze lwa mukwano love ye ya Mukunja ne King Sheebah baade bamukulisa mpi naye natunulidde Mukunja naye oli musajja soda yaddamu yola ekigwawo era nze olaba gwe bangambye gwe yakuba omusumaali olaba olunaku lw'omwoyo omwana ajja keera kwate ekisa kifumita omuntu tutandike Western Peace tutandike abadde mugwi wa ddalu tutandike bambi naye ng'omwana w'omuntu afudde agenze omwana w'omuntu afudde agenze by'ebyekisiru kiddeyo oba wajjajja waakyo oba kiddayo ku situriti zaakyo nze ogwange ng'okoze omuntu atasiima talisiima newe namukomba newe live ojja kuvaako ogera se
ekimuli ekirala kiriwa kiri kya Sheebah azina munna naye nga basebo ne banyawo tuli ku airport eyandi twetaaze ng'olina kyoyagala tulabako olaba ku mugole naye omugole munyiivu birala tuli kusimbula wano eno twolekere Makindye twolekere Makindye naye nga bali ku Facebook nga tonna followinga mukwano nkusabe busabi followinga ate sharingayo ka live ako kagende wala mwabaagala music gyali ku YouTube okitegeera osobola omunoonyako embeera nebeera waliwo abagambye nti is tired nedda empi zishepinga Mako nakubyemu akafaananyi mukunja w'ekkololo ne mukunja w'ekkata Mukunja w'ekkololo nze namuddusa naye nga tonze nazironda naze musanza ku Afrikana ati owekata namwewuunyizza ku gwemmanyi naze musanza ku Afrikana nga bamutwala ne mugamba va wano ofudde naye owekata waddala amaanyi gampedde naye mutuufu eri bakozesa shaliyalo basiraamu nnyo naye mukazi takubika ne wano kati awo singa musajja yadde akuba mukunja asobola okukubagana tugeze nti Sami yabadde akuba ensi yonna ekujja singa mukunja yakubye Sheebah ne lwalibadde lulirumu singa tumuvuma okufa ekiri singa tumuwemula olaba mukalakato ono abeera ku live n'anyoola ensingo naye mukunja anditunyumizza ku lugendo lw'ekkata ajja lumimya nga awonya kati amanyi gamuluma ettama erimu ligeze kuba Sheebah alina kaŋŋambye ayagadde ofuka mu ttooyi nedda ssebo Mako ezo sente z'abalinyonyi bw'oliyiga naawe olinnya ennyonyi n'ogenda ekkata bw'oligenda ekkata andizinga muyala nnyo soma enamba y'okunyigireko bajjidde mu nnyonyi waliwo ababuuza nti bajjidde mu nnyonyi emu munnaaye bajjidde mu nnyonyi emu naye kakati waneeno mukuddayo waka mukunja agambe situla mu motoka ya Sheebah emmotoka ya Sheebah yiirye tuli mu maaso mukunja ajeepenye mu bitiibwa ebyawaggulu ennyo bwe bayinza n'omusunira omu ne bamukosa ebiwundu mbwe ettama terinnawo era tutuukira mu ddwaliro basooke bamunyigemu katinitini awo naye nga bambi abalaze omukwano besides bino byonna mwebalire ddala ab'ekkata bannayuganda abali ekkata abaafuye King Sheebah abaafuye omukunja atasera mwakoze kyamaanyi tulisimbula wano ku airport tuli kusimbula ku airport tuddayo waka okitegeera omugole omu tumuliraano mu mmotoka omulala bamututa eri emmotoka etuli mu maaso naye nga batannakola challenge wa nomale we abu Mako oluyimba baluyita batya olwo Sheebah lweyayimbye olwo bakoledde ekkata producer anyumidde yabuuziza what language is that what language nga naye video tebagishootinze waliwo akayimba ke bayita luyi okamanyi makofaaki kubirundaka naye kyanyumidde olutalo olwasooka Sami yali mulinga ajubisa mukube abadde ayenda mukube naye lutu eno Sami yabadde nga bwati leero bannaye sijja sudiya ng'embeera abadde y'amaanyi ab'oku TikTok bannange nga mufaaki bali ku Mako bagambye Mako weefuge naawe kiri kutuukako lumu empya ezizo zijja ekitali yasinga babuulire abaana babeera ku kitimbo bagamba twagala vibe eno yabadde y'amaanyi naye nga basebo ne banyabo tusimbula wano tuli geeti eyo mugimanyi tuli kuvaayo twolekera tudda waka tusooka mu ddwaliro Sheebah nga tulingizaako kansikale wayinza okutasuka oluyi emmotoka aba Sheebah yiire naye bane bandinyumidde nnyo nga bali mu mmotoka emu lwakuba mukunja abigaana abali ku live abali ku Facebook mwebale nnyo baana ba maama abakatwegattako tuli kusimbula wano tuva ku airport Entebbe tuddayo waka tuva kunona omukunja atasera ne King Sheebah ku kivulu kyabwe
ku lugendo lwabwe olw'ekkata bakatali bavudde ekkata ku kivulu kyabwe kyabadde community club. Sheebah oli gwolengera asitudde omwana mu mmotoka. Sheebah oli gwolengeramu eyo mu mmotoka asitudde omwana. Sebe emmotoka bazaawudde. Waliwo agambye Mukunja obwenziko olabe. Bebo naye singa bakulye Sheebah singa bagamba bambi Mukunja wakoze bubi okukuba naye kati bamulangira. Omukazi tebamukuba. Atenga bo bakuba. Ali agambye wammere. Omukazi tebamukuba. Kiringa anizi yangambye Big Eye tebamukuba nengamba yi mu nsonga z'obufumbo ate. Olaba. Ekiteje ekyokuba kino. Okimanyi mbadde mayi tugenda kukomerawo mu vibe nga tuyimba Mukunja atunyumiza ebyekkata. Era tuli mu vibe. Vibe kigwerengera watunula. Omanyi Mako laba vibe gwe joyita vibe. Bayite ennyonyi. Naye waliwo abagambye we appreciate Omukunja engeri gye yeeyisizaamu. Omu n'agamba akiki Stella ku Facebook obugonvulu olujegerege maanyi gaalwo. Mukunja w'amaanyi. Mukunja w'amaanyi lwakuba olwo olugero teyalujjukira Kololo ne ku Kiweewa. Engeri ezimu olusa zeerabira. Tuli ku gate ti welcome to the par. Tufuluma olwo tuddayo waka. Ab'ekkata mubaddemu ababalina era nga buli kaseera mutusaaliza mugamba ffe ababalina. Naye obudde buno e Uganda ffe abagamba nti ffe ababalina. Okitegedde abali ku TikTok bane followingako ng'oli ku TikTok. Waliwo abagamba Mukunja smiling naawe bw'obeera ggwe nga gogo baasabudde MP ate nga buli luyi lukwata. Twabadde ku target ab'oku Facebook bane abafollowinze mwebale twawezeza emitwalo 10. Ku Facebook banemwe abali ku TikTok nga tunagenda ku Facebook y'Omukunja atasera nkuloopera ebigambo bino twawezeza emitwalo 10 bweddu. Twagala omwezi guno guggweko nga tuli mu mitwalo 15 kyemmanyi tusobola. N'abali ku TikTok tuli mitwalo 2+. So abafollowinga mukola kyamaanyi bannange. Ogwo omulimu